Muna. Wangi. Power bank yange wagichaginze nabadde gambye ogiteeke ku charger kuba ka wifi kange kaweddeko omuliro. Nagiteereku. Eri ludda wanga sigiraba ku masannyalaze. Toligibona. Amasannyalaze gaagano ndaba makalu. Wagitadde ludda. Nagiteereku nze nagichaginze. Eriwa kagundi kange kaweddeko omuliro. Nagiteere mu fridge. Wagitadde mu fridge? Hey. Wagitaddemu kukolamu ki? Ku charging. Fridge bakyagingiramu. Nze mbeere ndidi bataamu. Fridge wabeerayo byakunywa tebakyagingiramu. Power bank yange ogisse. Soniwa weno yende ino. Ani yagambye ogiteeke mu fridge? Bulijjo fridge tukyagingira. Nze mbona abantu bataamu ebintu. Nze mba ndowooza buli kimu kijjomu. Wulira wawoza nze mbona. Totegeera butegeezi kiki? Naye musaade iwe yende ino okuyombereza buli kaseera. Okuyombeza kiki? Power bank oso ogiteeka power bank ya muno mu fridge naawe. Nze mbeere ndidi bagitaamu. Eri ludda wayyo. Lingamu. Laba mazima ddala kye wagikoze. Power bank ebiri n'okwata power bank yange n'ogissa mu fridge ne omusaade ono n'okuyomba. Olina amagezi. Power bank wulira yonna bwenyogoga. Obeereyo ndeeyo ki? Kati wano oba ogisse yino yonna ennyoga kati ekwata ayisimba obedde ogikyaginga. Bannange wana abakazi b'omu kyalo oba kiki? Naye osumbuwa otekota power bank mu gundi gw'omukazi omukulu.